Eyatandika TikTok just okubanga akiringa stress mu kinyumba ky'Omuwarabu. TikTok nefuuka TikTok, nafuuka famous TikToker olw'ebikolwa bye bye yakolanga okwagala abaana n'ebintu bye yakolanga mu TikTok video ze, n'ayagala abantu. Yali humble, nga tavuma, tarisipondinga bubi. Kino kye kyaviirako okubanga afuna obuganzi eri abantu abamwagala ennyo, n'afuuka famous TikToker. Agenda okukomawo okuva mu kiyumba kya Muwarabu ng'afuuse ensonga wano eno mu Buganda oba mu Uganda. Agenda okukomawo n'afuna platform oku TV. Essaawa eno wetwogerera famous TikToker ate nga mukozi wa Buked TV. Twogera ku mwana muwala Phoebe K oba Phoebe Kukkiriza. Essaawa eno afuuse ensonga era nga tulina amawulire ge tulina okuba nga tukutuusaako nnaku olwaleero. Phoebe K ne mwana mulenzi Nzora Juma gyevuddeko twabalaba nga Nzora akyaddeko mu maka g'abakadde ba Phoebe K era yakyala ne bamwaniriza. Olunaku olwaleero tusuubira mbaga oba tubadde tusuubira mbaga ebaddewo oba nedda, enaabaawo oba nedda, nsonga ki egaanye embaga eno okubanga egenda mu maaso. Mbaniriza mwenna abali ku NCK TV, weebale kubanga ogyekuumiddeko, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Kale nno tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Weetuli nnyo obutereevu ffe okubanga tugakuwa. Gwali eyo nga tona subscribinga ku channel yaffe, atugamba nti ke kaseera obe ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde tulakalira nywera olwo nno mbe nga ndukuseeseetulira. Mwana muwala Phoebe K naye ng'amannya g'amatuufu ye Phoebe Kukkiriza, ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Nzora Juma. Ono nga twakitegeerako mbu Muwarabu. Bino bigambo si byange, bigambo bya Phoebe K. Ye gwagamba nti gwe yazuulamu omukwano gwa Namaddala era ne beesuubiza bingi nnyo, era omukwano gwabwe gugendera ddala mu maaso oba gubadde gugenda mu maaso nga ffenna we tugulaba. Nga we nkugambye nti gyevuddeko Nzora yasalawo akyaleko mu maka g'abakadde ba Phoebe Kukkiriza, n'abasaba bamuzaale ekintu kye bataagaana era ne bamuzaala mu butongole, n'afuuka mwana mu maka g'aba Phoebe. Era kati taata wa Phoebe ne maama Phoebe ne bamukkiriza afuuke omwana mu maka gaabwe. Era nga wotumanyi ennono nga bwe zitambula, oluvannyuma lw'ebyo byonna okugenda mu maaso ne balangirira embaga yaabwe nti ejja kubanga ebaawo olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokutaano mwaka 2024 bwepo. Era olunaku olwaleero kyensobola okugamba nti kyekyo ekigenda mu maaso, Phoebe ne Nzora okubanga batuwalira ddala embaga yaabwe mu maaso. Oyinza okwebuuza lwaki Nzora Juma ate aba aweddinga mu ddiini ey'Abakristiani? Lwaki Phoebe tasiramuse n'amufuula Salaama oba n'amufuula Shakira oba n'amufuula Sharifa? Nti lwaki ate Nzora Juma asazeewo ate awasize mu ddiini y'Abakristiani? Kye nasembayo okutegeera ku Nzora Juma nti simanyi nnyo ebiwanvu, naye omwami amukuzizza, mwami mulokole era ayina kyaki mwasumba, era ng'abantu abasinga obungi baali bamanyi omwami oyo ye taata we, naye nedda. Simanyi ekyatuukawo oba taata we nti yali Muwarabu n'amuzaala mu maama we, oli n'agenda, ebyo simanyi nnyo, naye kyetumanyi nti Nzora Juma Muwarabu naye nti talina taata. Kati omwami oli oyo ayina kyaki omusumba, ye yakwata omwana ono ku mukono era yamukusizza ku sayidi z'ebusoga eyo.
eva olaba nti olusoga alwogera nnyo fluently ye yamukuza. Era olufuna Phoebe nzijukira bulungi nti basinzira mu kyaki eyo, ono omwana mulenzi Nzora ng'ayanjulayo Phoebe mu kyaki, era bwe yayogerera n'agamba nti omwana ono taata we yamukuza bukuzi, oyo taata nannyini kyaki nti yakuza mukuze. Ndowooza kubanga yamukuza kyeva olaba nga yamujja mu ddiini ey'Ekisiraamu n'amufuula born again, era awo akulidde mu kyaki ey'aba born again. Kyeva olaba yadde nga amannya gaasigalayo aga Juma, naye ye aludde nga kati mu ddiini ya Buyisiraamu yagyabulira. Sinakindi ayinza okuba nga yakula ng'agivuddemu lwakuba nti akuze ne mwami oli mwami oli omulokole nga yamukuzizza. So ayinza okuba nga ako ke kaseera mwe yaviira mu ddiini ey'Ekisiraamu n'aba ng'afuuka omulokole, era omwo mu bulokole obwo mwafunira Phoebe. Phoebe naye tukimanyi mbu mulokole, era ebbanga ddene aludde ng'akyogerako nti mulokole. Kyeva olaba nti kati ne wedding basazeewo ne baba nga bagikolera mu ddiini eno eya born again Christian. So nno twandibadde tulowooza nti yandibadde oli being Juma nti kati Phoebe K yandibadde akyuka ne bamuwoowa muwoowe n'afuuka oba Salaama oba Sharifa oba erinnya eddala ery'Ekisiraamu, naye nedda instead Nzora yava mu ddiini ey'Ekisiraamu n'afuuka born again Christian. Lwa background eri nti mwami amukuzizza, mwami mulokole. So yasalawo omwana ono n'amukyusa n'amugya mu ddiini y'Ekisiraamu n'afuuka born again Christian. Kyeva olaba ng'olunaku olwaleero Juma is wedding Phoebe K mu born again Christian faith. So obufumbo bwabwe butambulira awo bwe butyo, era nga tubayozaayoza mwana muwala Phoebe K okuba nga otuuse ku ekyo. Bangi nnyo abakyetaaga, bangi nnyo abakyegomba, naye si buli mukyala ntakituukako mu byonna Phoebe byayiseemu. Phoebe bamuvumye obumpi, Phoebe ne bamuvuma kibi tekinyumira na mu kamera. Teri kibatavumye Phoebe, naye Mukama mulungi, alina engeri gy'akola ebintu bye. Mu kaseera nga gw'oli aweddemu essuubi, waliwo ne serebu gwe nalabulako wano eno mu ggwanga Uganda. By then Phoebe yali akyali mu kiyumba kya Buwalabu. Bambi Phoebe n'akonfesinga laavu ye eyo serebu. Serebu n'amukolamu awo, n'amuyimbamu akayimba. Simanyi biki oli mumpi bikoze bitya. Naye Phoebe walamala okufuuka serebu akomyewo wano eno mu ggwanga Uganda, namulaba nga amusabye buselfi ng'amwogerako bulungi, ne ŋŋamba munnange ebintu by'ensi eno bizibu nnyo. Naye Phoebe tukuyozaayoza mukazi wattu, Mukama akuteeremu obwangu mu bufumbo bwo, akuwe buli kimu ky'osinga okuba ng'oyagala. Tukwagala nnyo, tukwagalira ddala.